obulamu we buli Mukama yabutuwongedde. Ensonga eno yakutuukako wa ng'oliridda wa era wali okisuubira? Nali sikisuubira, newe nali kisuubidde tekyandituuse ku bunene bwe kyatuukako, kuba kaakati mukunji atasera sirina nnyama. Bino bijaketi byennyambala ebingeza okunnona n'emmundu 8, emmotoka 4, flying squad, poliisi, mubanga abana nasooka n'endowooza oba abannonye bakoze ensobi babatumye Magere ne bajja kuganja ni Ame Makindi. Ndi muntu ndi kataano akali awo, sirina nakyendi by the way. Just ndowooza kati ate bo bapipa abamu be bantwala obeera so serious, naye nga bannona ne bantwala, naye olw'okusaba kwa Mukama ne mikwano gyaffe ne banwanirirako banaye nenvaayo nenkoma. Baani bakudduukiriddeko ku nsonga eno? Abanzirukiridde bangi, naye Maama Fiina yakola omulimu munene. Yakwata $1.5 n'agiweereza Calvin Kayanja n'amugamba mufune looya ng'ensonga zitabuse. Waliwo omukyala bamuyita Emily Smith, waliwo omukyala bamuyita Mami Jokeys, waliwo omwami bamuyita Calvin Kayanja, Kabaata, Abao Franka, Dina, ab'amawulire, aba TV, aba radio, mikwano gyange bakadaama bangi sisobola bamenya ne mbamalayo 5, kubanga mu kusooka nsooka okwenenya nti twazza omusango, kubanga singa njigyewo newankubadde ennyiize olwedde mba mmenya omusango. Naye ate ekyewuunyisa nti eyatuvunaana omuwala oyo ye yasooka n'okujja ewange by the way, kubanga tetulina kukibuusa maaso nti omukyalo oyo nze okusooka okumulaba ku maaso yali avudde ku kyeyo nga kimusaze fulaati. Kati waakomawo yalina ensobi ze yali akoze ng'omuntu nga ffenna bwe tusikola ensobi. Yali yabeera eyo ebweru ng'akyaleyo n'agamba singa Pulezidenti Museveni nsobola omutuukako natta Abaganda n'abamala mu nsi, singa gu maama gwange ngulaba n'enjigyayo Jambiya n'engute, byali bingi. Kati adda wano nga kimutabuseeko, yankubira n'ajja ewange nga n'okaaba. Era nasooka mubuuza, naye mu bantu bonna lwaki ozze wange? N'angamba mukunja buli muntu anneegobyeko. Kati muno mwe tuba n'ekisa ekingi, omuwala nga mugamba nkuyambe ntya kuba nange sinzaali obulungi. Naye mukunja ne wonkolerayo ka live, abaana bange basula njala, beesaamuzaalamu nti bange abaana bange beebaka ku seminti 5, ne mukolera live ne bamufunirayo cash $27,000 ne bamuwa n'omufaliso mupya. Naye ate wayita ebbanga ndaba omuntu ate gwe nali nyambyeko ng'ali ku social media anvuma, ninsooka ndowooza oba anoonya kontenti. Buladi nze nali mmanyi firimu. Kyensuubira nti ekintu ekisembayo okuba ekyekomera kye kisembayo okuba ekibi ddala. 5 nagenda olaba omwana afunye n'ekkulu, afunyeyo n'abalala abamwegaseeko, abakozeemu akabinja awo bavuma mukunja, naye ng'ebivuma avuma waateekamu King Shiba. Tukome ku Shiba. Entalo zonna zino mwe muziraba ezitutuusa ku bino, oli akwagaliza ekkomera ate alwane nnyo wakiri ofiireyo, ziva ku King Shiba. Nze 5 nasanga King Shiba nga n'abantu abasinga bamwenyinyala. Era n'oyo omuwala mwennyini namusabako ne mugamba, omuwala ono King Shiba nyamba olina TikTok y'amaanyi, olina following, mu kifo ky'ogikozesa ng'ovuma abantu nteerako ku King Shiba ono. Ensi emulabe ayinza ofuna yamuyambako n'ava mu bulamu buno. Yaŋŋamba nze abalalu tebabeera ku platform zange. Kyokka Mukama asaasidde, omulalu afuuse ensonga King Shiba n'ennyonyi azirinnye. Ate omulalu gwe baalijekitinga nga gwe baayiginoowalinganga, ate gwe olutalo we lusibuse. Kubanga ddemu yagezaako okuntunuzaawo mu zisitoole bikyawo, nendaba ng'ebyaddala ayagala ggwa mu kiraavulaavu ng'erinnya lye. Kati ate nze bwe namutunuulira embeera ze 5, si mu bubi neŋŋaana. Kuba kakati gwe kyogamba 5 wange, gwe wokwana omuwala n'omugamba akutemereko n'agaana omutwala mu kkomera. Ffenna kakati banaye mu ggwanga anaakugaananga nga omutwala mu kkomera. So twatoba ne King Shiba oyo ng'abo baseka.
ate watuuse afuuse ensonga omuwala n'atandika nga otuvuma agatanze ne King Shiba naye nga nze munda omutima nkimanyi obulumi bwe we buva. Akati twatuuka ne tulaba ng'ekintu akiremezaamu, bwe yakiremezaamu ennyo n'ensituka ne Ganjani Ame ne tuyitako ne tumukyalirako. Era bwe twamukyalirako abantu bangi bannenya ne baŋŋamba Mukonja ekisooka wakoze ensobi ne weewaako obujulizi. Olumbi omuntu ate n'oteekawo ne kamera. Nalina ensonga lwaki kamera eyo yaliwo. Nalina ensonga lwaki buli kimu kyali live. Let me for the telling you the truth. Twatuuse ku poliisi. Ffe twagendewo oyo omuwala tetwabbayo yadde akakomo. Omuwala yaggulawo fayiro ku poliisi n'agamba twabba essimu ya miliyoni namba ne tubba akasawo nga kalimu cash miliyoni 1.3 nga mulimu wifi ya 7,000 ne tulinnya ku kapeti ye ne tugigubya n'agitwala Joza ne bamuggyako 65,000. Mu kugenda ewuwe waliwo atunda ebizigo, kati waliwo ebikebe by'ebizigo bibiri ebyavaayo ne bigwa. Kati ebizigo tebyayiika byagwa era ye yabyenyenyeza mwennyini. Ebikebe ebi tebyayiika. Twatuuse eri ng'ebikebe byakakadde kamu 65,000 tebyabula byagwa mbu byagwa tebyayiika wabula okuva mu masa ne bigwa wansi. Ye yayongerako nti noyiika naye nga kale tusooke tukkirize byayiika naye byakakadde kamu 65,000. Kati kikuzaayo ku kiri gwanenya Mukonja lwaki yagenda ne kamera. Kale kyali kibi okugenda era kyonna kyetonze. Kaakati n'ayongeramu ekirungo we yalabye ng'egyo emisango basobola otweyimirira kuba yatadde embeera ku poliisi nga ne bw'oba ggwera mwebale mmwe butajja ku poliisi babadde bagenda nti kubateekayo kuba ye ku keesi ye yagamba Omukunja atasera ne Ganjani Ame yonna. Kati nga mmwe mikwano gyange abajja okundabako ya atuula wali agamba bugabe basirikale oyo yaliko ne bw'oba era be yakutte omwana Soda Hanizi Pro Live J Icon Kopolo tebabirimu naye ng'ateekawo embeera nti n'abajja okunkyali n'okundabako obulabi Mukomela babakwate kwegamba mbeereyo ansigaze mu ngalo ze omu ankole byonna byayagala nga teri awondera. Kakati eyo naye mmala okubaawo ne njijukira ne ŋŋamba singa tetwalina kamera ng'omuwala ono asobola opalapalanya bw'ati mu mbeera y'okwagala okugaggawalira mu lukujjukujju bakuyita okugaggawala mu shortcut ate ng'obugagga tebulimu shortcut 5 mu bugagga temuli shortcut. Ne ŋŋamba omuwala ono waaba yakoze kino kitegeeza tubagendayo nga tetuli mu kamera. Yali asobola n'okuleeta jambiya n'ennyondo n'ensuuluulu n'amayinja n'abiteeka wali we twamusanga ku mulimu gwe ne ka bizinesi konna n'akayiwa wansi n'afuna bataano be ne babirinnyalinnyo ebizigo ne babiyiwa n'aleeta poliisi n'agamba ebizigo byange ebyo olaba ebikebe bibiri byabadde byakakadde kamu 60,000 kati biba kubanga ebikebe bye ebirimu kuba mulimu ebikebe byo babiringa 64 kati kubisaamu ebikebe 64 twandibadde mu ssente mmeka. Kati ono additioning for the doing ogwa jambiya waaba agitaddemu n'ennyondo attempted murder ogyegirako wa okafuna 5 kubanga bwe yatunuulidde ku poliisi ng'emisango gyonna n'alaba nga bagenda tweyimirira n'addamu n'agukyusa n'adduka n'ayiiya abasawo ne bafunafuna ebipapula mbu yavudde mbu n'ajja n'ebipapula ku poliisi n'agamba abakulu nakino bakigatteko ku fayiro. Mukunja yankwata ne bakopolo be ng'abalala we bansamba mu lubuto abalala we bantuga obulago abalala we bankuba mu bitundu by'ekyama kati olubuto lwange lwavuddemu era njagala lubuto lwange. Otegeera ensi 5 bino mba mbikugamba towuliriza buwuliriza 5 naye naawe gy'oyita eriyo ebikutuukako ebifaanana ng'ebyatuuse ku Mukunja. Okategedde ddala ng'omuntu gwe nayiirawo ko ku mubiri teyeekubyeko na mu mutima mu kifuba gamba kale yadde Mukunja yansobeza
naye ate ntandise n'oteekamu emisango egyekuusa ku kutta. Kati munnange njagala okwebaza, olaba poliisi, abantu abamu bamanyi poliisi yayonooneka. Poliisi ekyalimu abantu abatuufu abalungi bakyalimu, era singa nina akalabo poliisi y'e Nateete nandibawaddeyo akalabo nti abasajja ab'amayinja beeri abakulu baali bamanyi naye be basindika